We have organized this demonstration against homosexuality because we are Africans. That is not part of our culture. We cannot allow this happen as parents. Because I'm a parent, I cannot allow have our children molested and they destroy their future. Ng'emize gyona egiriwo gye tulwanagana nagyo mu masomero mulimu obwenzi mulimu endagga kati mulese ekisiyaga tituli kiwagira olw'okubanga tuligoba nti amasomero ga compromises tulina okusomesa abaana aye kino ekibanga kiviireyo n'amaanyi amangi okuba nti kibe tulivaayo n'amaanyi mangi okuba nti kikiida kuba tulwanagana n'emize mingi egy'abaana okubona nti tufuula omwana okuba kyali kyo tetukikkiriza ddala tekijja kubeera okulwa abaana baffe tuvuddeyo okuvumirira omuzogo okulya ebisiyaga oba kyetaagisa ki tujja kukikola omuzogo guno ogw'okulya ebisiyaga guleme kubeera mu ggwanga lino era gavumenti tuligisaba mukkirize abantu bateekeko envumbo mu ggwanga lyaffe babeere nga tubakkiriza kubeera nga bageza kuyingiza bisiyaga mu nsi yaffe kubanga ensi yaffe nsi ya ddembe ate ensi ya Katonda tusobola kubeera nga tukkiriza bintu ebikolawo bitu ensonga yaki ne moto yaffe egamba nti for God and my country nga tibabazaala singa baliwo singa bale balyanga bwabisiyaga byonka bandizaalibwa bigambo byange bibinwa tulina okusula omukazi n'omusaada bana okuba walala bazaale twale bayibuli ko bamuzaale mwale